bw'otuuse Mulago muganda wakugambye ki ekituufu ekyatuuseyo? Kale kwegamba ntuuse wali neŋŋamba ekituufu tusabe baŋŋambye tugende omulabe nemulaba omulabyeko nemulaba nga yeebase bwati. Abatulaba kitalo nnyo ddala okufiibwako mu mukwano gwaffe muganda waffe mukozi munnaffe Bwandaba nze Ron Genius official omuweereza wano ku Bwakabaka mu Bwakabaka bwa Buganda mu kitongole kimanyikiddwa nga BBS Terefayina nkuweereza puroguramu emanyikiddwa Kawunya mu 360 ssaawa 10 mpaka 11 era nze mukubiriza wa show emanyiddwa eyo Friday etuyita Kawunya mu 360 extra. Bwe weetegereza nnyo muganda waffe atufuddeko omukozi munnaffe entebe gy'atuulamu ng'aweereza zukuka n'ensonga olabira ddala nti entebe nange gyennyini gyenkola ki gyentuulamu kitegeeza nti abadde muntu munnaffe eriffe. Ebimu bye nsobola okwogera ku mwami Sserwooza nze mbadde muyita honarebo wetusisinkana honarebo kiri kitya ng'agamba omuyimbi wange obulamu bugamba ki. So wano ku Terefayina ng'aweereza Obuganda oba BBS Terefayina omwami Sserwooza tamazeewo bbanga ppanvu yakajja naye emikwano adde ayina mingi ate nga muntu mulungi ng'alina omutima omulungi ayagaliza talina ntalo. Omanyi ebitongole nabyo ebimu bibaamu ku ntalo gundi simwagala nga bwentera okupositinga muganda wange nti simwagala era nze simwagala musoke naye that's life nze era simwagala era sirimwagala naye ku nsonga yennyini eya muganda wange ono is a down abadde ye muntu ali down to earth abadde tubamanyi Sserwooza adde aweereza program bagiyita zukuka n'ensonga essaawa zibadde mmeka? Ssaawa 3 ng'era ye ripoota waffe ku Terefayina official reporter mu parliament eso baliyo babiri kati wasigaddeyo Asiifu era bw'oba wetegereza nnyo bwe bamu abaali bawumbyemu omutwe nga balangirira akalulu k'omukulembeze w'eggwanga baali ku ground entale center ng'omulaba mukoowu otulo tumuluma naye nga alina okukuweereza gwe yalaba ebyali bisinga okutambula nga tulaba nga tulonda omukulembeze w'eggwanga yaliyo nnyo wansi ku ground. Emboozi gyensinga omujjukirako lwe lunaku lwe yakyaza Zambaali Blasio Mukasa ku inginiya w'e Nansana n'agamba ebitalina makulu tetubiwa makulu Zambaali Mukasa nga kuba inginiya we yali akaaba ng'agamba ekirooto kyange. Biki by'osobola okwogera ku mwami Sserwooza? Mwana Uganda wanewala yakuyita mwana wange nze byampeddeko kubanga nze nange alusa zinnuma era tubadde tufunira eddagala awa naye era omusawo waffe abadde atujjanjaba tosobola kwogera musawo ya private information naye yatuwa dose era twali tugitambuza nze yange ngimazeyo leero. Awusaazi zikwata zino zitya kuba banga za mirundi emeka? Mingi nnyo kati ekikulu kiba ku identify nga kikaaki naani akujjanjaba naye byensobola okwogera nti puroguramu wagiraba ey'olwokusatu ova ku ey'olwokusatu gye yakola era njagala okutereeza kino waliwo abali ku mitimbagano okwo bagamba nti ku lwokuna yakoze yakola lwakusatu era ku lwokusatu okwo yali alina okukola sitole y'abannamateeka nga boogera ku nsonga ya Lukwago omusango ogwamugulwako naye nga nze nkola kooti kati nga nansaba munoonyeze balooya basobola okwogera ku nsonga ezo era nenkikola naye ku ssaawa nga 11 nga bukya nankubira agamba sijja
kusobola ngenda kuwa omuntu agenda okukola n'abantu abo. Era abalabye show ey'eggulo musiraamu yagikoze yakola omunaala. Kati awo bweba show yawedde ng'omuntu yakuwadde obuvunaanyizibwa ne mukubira mugaase lowooza ekintu kitambudde kitya n'agamba abadde ampita kanso nange muyita honorable kakati n'agamba kanso ekintu mukikubye bulungi era kitambudde bulungi sina kyembabanja mwebaye ne mubuuza obulwadde twayawukanye nga ye obulwadde bweyonausaasi n'agamba nja kutereera bantuteko mu ddwaliro nenkuumawo ewaka naye nja kutereera kanso era nkyanyinza okuba naawaawo nemugaawo embeera awo nebuziba saawa 11 awo nenziramu nemukubira nga obonalebo omanyi naye nze ekintu ekisinga oloni okunyiriza okubira omuntu esimu n'atagikwata kati nze okuse ku makya nga nkuba essimu saawa zibadde 12 nkeera nze saawa 12 mba ndi bweru kuba nina okwetegeka nyambala ebiki ojje ku ofiisi saawa 2 oba olina okuba wano ng'essimu muntu mulala yakola ki wagikwata akuganiriza yagikutte nampita erinnya enamba ebaamu naŋŋamba nemugamba lwaki gwe okutte essimu naŋŋamba mukulu Moses mukwano gwo takyalinaso mbadde nakava ku buliri bwe nti era ndikodinze ka vidiyo na njogera ku simu n'omusajja oyo nkateeka mu gurupu yaffe mpulidde lone nkubuulire mpulidde nga nkutuse listen lindako wait mpulidde okumukubira badde omukubira nze mbadde nkubira programu eyaleero ogenda mu field okukola mubuuza ne bwe yasuze kubanda ategedde saa 11 akawungeezi nti bagendwamuddwaliro kati esaagala batawaanya nnyo ekiro ekyo naŋŋamba Katonda amujjuludde ne kati sinaddangu era nzambalidde ku mugongo paka mulago kigenza owera saawa emu nga ndi mulago ginsanze asiifu ne musiraamu ne muganda we ne mwami Mutebi ebitawa kale kwegamba ntuuse wali neŋŋamba kituufu tusabe baŋŋambye tugende omulabe nemulaba omulabyeko nemulaba nga yeebase bwati omanyi tulina challenge bw'ofiirwa omuntu oba tonamulabako obeera ne kali oba kiki ntwala okusaasira eri famire ya Serwoza more especially famire yeyenga ye sinafuna information abadde n'abaana babiri omu asoma mulala muto nnyo muto n'omukyala naye yamwebyendayo mu bino byonna Serwoza abadde nga bw'oyogedde mu kivulu kyo kikyataze era mbadde njagala kubategeeza era nkujjukize nti moment ezimu zenzijukira enkuba yamukuba ku kivulu kyange nali ndi awo mu bakozi bannange gwe mmanyi abadde wankizo nnyo ng'ate ayagaliza ayagala kulaba muvubuka munne ng'akula Serwoza afunidde ku myaka mito emyaka egy'okuba ng'atoba nga yeerwanako okufuuka omusajja ow'amaanyi kusegeera yajja kivulu kyange enkuba we yankuba amaziga we gayiika olw'amabanja ge nali mpitamu ebigambo bino bye yaŋŋamba guma I think kabadde kaddeko just next time yaŋŋamba next time better ojja kukikola kyemmanyi Mukama ndowooza akuwa kugezesebwa neŋŋuma nanga nkimanyi kyoyitamu naye yajja paid like yali omu kubagula zi tiketi seemu si bbiri
tiketi eziwera ne mujja ne mulyango ne musasula enkuba nebakuba nga Serwoza wali awo ate ziteeka nkubuulire n'ekintu Serwoza si mukadde nnyo kunze ku terefayina inze mukadde nenyinza okuga ngikoze ndi mu kiyongobero ku ssaawa 10 akubyemu akafaananyi agenda natudde mu studio mu abalabye terefayina ku ssaawa 10 nga ninga amulabira ddala so ade mu kiyongobero nga ndikutya nengamba eboy ebyaddala okufa gyekuli so nzikiriza nti muganda waffe agenze bw'aba agenze Katonda ayita balungi bw'oba okyakola ebibi ku nsi ng'okyalina omutima omubi ogw'obutaagaliza n'emirala kuba okola obubi bwanja bagambe nti ensi togisaako maanyi okusingira ddala omuntu asobola okusuula ku kkubo muno tomuteekako mbeera muno tomusuula ku kkubo oba owulira ng'olina kyosobola okukola ekikusanyusa kikole oba ogendamu abanywamu ku mwenge roni nywa nze sinywa mwenge naye omwenge gwange kapiira ekitegeera era nze nnumwa nnyo bwe mbeera ku kisaawe n'otampa mupiira badde tukyanyumyamu wali ekyo kyenjagala bwe tukyanyumyamu wali adde musajja nnyo wa live band adde agala nnyo music nnyo era akavidiyo mukalaba akatambula ng'ali ne omugenyi omu gwe yali azina naye amazina era akayimba akakadde kayiseeko emyaka kadde eri naye nga bwolaba anyumirwa era bwe tubadde nga baffe tulina training ey'olwokutaano ng'abasamba akapiira wano ku BBS Terefayina naye nga ye agamba nze ngenzeewa kalive bandi oba kali kabuuso wano oba kali wano ku papapo oba kaliwa ye ng'agenda kalive bandi nga kamunyumira so naawe ali eyo ng'olina kyonyumirwa ng'okyalina akaseera ng'okyalina ekirabo obulamu Katonda akikuwadde omukkosa nga bw'oyagala oyagale ate n'ekirala fuba nnyo okola ekyo ky'okola ekigatta ku nsi ekigatta ku bantu be bali kwogerako nga babasimbuza babizza ku ekyo abamu mukoze abantu ebikyamu naye mugenda kuva ku nsi eno bagenda kuwandiikako ki bagenda kwogera ki ku mitimbagano kubisaamu akafaananyi singa Serwoza abadde alina baakoosa akagiri singa kati abali ku mitimbagano boogera ki Junju basala buli obuvidiyo ne babuzi Junju sagala okufa kwa munnamawulire waffe oba muganda waffe bakufuule politiko bw'otuuse mulago muganda wakugambye ki ekituufu ekyatuuseyo aŋŋambye ekisooka bavudde Bugombe wano hospital nga bo balowooza ulcers naye omusawo eyasoose owa Gombe yagenza okwekebejja Serwoza nga waliwo omusuwa oguzibikidde ogutambuza omusaayi mu mubiri n'abalikomentinga babatwalewa omulago n'abagamba ekyo balina okukikola mu ssaawa etya emu nga bamukisiza emulago era ne babawa ne ambulensi ne bamuvuga mangu nga batuusewa emulago nti bwe batuuse emulago abasawo tebabaluusizza kubanga babadde babawadde ekiwandiiko ekiraga nti eno emergency gye balina okukola ne bamutwala ne bamukebera ne bamugamba nti kituufu omusuwa gwekoze eki gwazibiki mulimu ka clot bakise clot naye tugenda mukolako ki operation mu bwangu kati wakati awo kwagala omukolako operation pressure nezikola ki nezisituka nezirinya ate ffenna nza n'abasawo bakimanyi n'abantu oba walolwaziza ku muntu nga bagenda omulongoosa alina kuba nnomo pressure zirina kuba nnomo kati ono zaabadde zikoze eki ziri haali kati abasawo ne babawo amagezi nti bagira balindako naye nga waliwo obulwadde bwe bamuwadde obulwadde bwamize naye nga obulumi yabuwulira nti wano mabeera agamba wamuluma so wakati awo mu kulinda pressure ke obulwadde ne butabuka era yeesisa omulundi gumu n'afa so n'afa
naye nga abasawo bajja kufulumya alipoota ey'oluvannyuma enaalambika ekituufu ekyaviiriddeko omugenzi oyo esingako ku bino esingako. So tuge twogera byambu bye twawulidde era ng'abakozi twogera byambu ebyo twatuuse ku ground mu ddwaliro era ne video twagitaddeyo dda eri live ku BBS Telefine omukutu YouTube, X ne TikTok. So kyetugamba Roni oli kyali wange bw'obeera ng'olina ekikunyiiza gyendi ŋŋamba okitegeera owulira ng'olaba olina ky'oyagala okukola Roni